Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. I will not resign. I will not resign. I did not commit any wrong. If there was any diversion, it is not anybody's fault. I saw iron sheets in bouquet there. I did not ask for them. I see the iron sheets have been delivered. Even now, there is a bundle of 300. I did not know how it came. In my compound, you can come when I take you to go and sit there. I didn't know. The other ones which I took because I was told it was to support my constituency. The balance is still in my store in Kibali. Crucify me, knowing that there is an innocent man on this issue. I'm totally innocent. I never asked for the iron sheets. The iron sheets found themselves in my compound, and I said, where if they are coming from the office of the Prime Minister? Bana abasajja tebakyaswala baswaza buswaza ogenze mwani mu faamu nga talina stress. Embizi we zaasalawo ze zinywa amata ze zisula ku buliri byonna bye baali bagobera na yunifaamu bizona zigamba byo zizikole ki byale nti kati ffe tulina okulya amagi kuba tulina okulowooza kati baabala bakole ki kati zezo zolaba zaakedi zolaba zimeruka zino nolagati banegunda abantu abasomeseza mu masomero amalungi n'obeeyagaza kyovola abantu balina ebimeeka awaka mpulira n'osanga abantu abaana booli bagudde eddalu ekibasudde eddalu bakenena nti bali ku nnaku y'abantu nti gavumenti y'ababbi mpulira kubanga walabye amannya ag'abantu abakalimu boyita bakkondo buli ogira bwoti mugundi yoyinza okwita protocol ya Uganda okuva eddala eri waggulu yonna n'obuuza omuntu agenda kukaabirawa bw'abanga gwabadde alowooza gy'anaakaabira ennaku gwayita ow'ekitiibwa ate gana amabaati gakoze ki agatutte gabbye kuba amabaati ago bw'ogenda ogadividingamu ogabizaamu singa ogayamba ati nga kubibwe gatyo abantu abawera 12,000 badde bagenda okufunako obwebaka ate omwana w'omukalamojja alabye badde bali awo era oba bakozesa linnya lyawe amanyi bali baavu tubakole programu ne bagira embuzi okugira embuzi ya mitwalo 8 Uganda yo yeyina abakulembeze niwe bali terina bakulembeze kabinet togimanyi terina bakulembeze executive weri parliament weri bagamba bali bavubi nakiwulira President Museveni yakyogera Uganda terina bakulembeze kubanga obukulembeze eyina baki presupposes eyina bakkondo ekyo sikimanyi eyina abantu abaatuwamba terina bakulembeze eyina bakkondo abaatuwamba era abantu abo tebaatuwamba nti ffe tufunemu baatuwamba bo bafunemu teri nsi eri serious ng'erimu bannanyino nga bagamba yensi yaabwe nga ebintu ebikolwa bikolebwa embeera nesigala nga bweri bino betulaba kati tuli bimenke mpulira tuli mome mpulira tuli bajega mpulira tuli basiru mpulira mulengere musalabirerya tebakyali mumpeke biwuttana n'obyennyininyini mulabye okkoyera obusa bandibadde b'amaanyi nnyo lwakuba omusingi baasanga mufu gwammwe kale muba n'ennyempola lenyanviira ddala ku mmwe abakulu muleme kufuuka kiiso kya mbuzi oba ssebusiro bwa njoka